Zabbuli 2:1. Kabaka anaasanyukiranga amaanyi go, Ayi Mukama, n'obulokozi bwo ng'anaabujagulizanga nnyo. Omuwadde omutima gwe kye gwagala, so tomummye emimwa gye kye gisabye, kubanga omusisinkanye n'eby'omukisa eby'obulungi, omuteekako ku mutwe gwe engule eya zaabu ennungi. Yakusaba obulamu n'obumuwa, era n'ennaku ennyingi ez'emirembe n'emirembe. Ekitiibwa kye kingi mu bulokozi bwo, ekitiibwa n'obukulu obimussaako, kubanga omuteekawo okuba omukisa omungi emirembe gyonna. Omusanyusa essanyu mu maaso go, kubanga kabaka yeesiga Mukama, n'olw'ekisa ky'oyo ali waggulu ennyo taasagaasaganenga. Omukono gwo gulituuka ku balabe bo bonna, omukono gwo ogwa ddyo gulituuka ku abo abakukyawa. Olibafaananya ng'ekikomi ekyaka mu biro eby'obusungu bwo. Mukama alibamira mu kiruyi kye, n'omuliro gulibalya. Ebibala byabwe olibizikiriza ku nsi, n'ezzadde lyabwe mu baana b'abantu. Kubanga baakuteeseza obubi, baasala olukwe lwe bataayinza kukola. Kubanga olibazza ennyuma, oliteekateeka engoye zo ez'omutego ku maaso gaabwe. Ogulumizibwenga, Ayi Mukama, mu maanyi go, tulyoke tuyimbenga tutenderezenga obuyinza bwo.